Bakansala 18 abakola kansa ye Walukuba 14 ku bano batyame bayikirizaganya okuyisa emikono ku kiwandiiko ekigoba ISENTEBE waibwe. Namakula Zamzam akulembera division eno nga ISENTEBE Bakansala okujja okumugoba nga bakuba nti emirimu egisinga gimulemye nga ISENTEBE kale asaana abaviire nga Walukuba Masese division ekale kutuuka kaseera kaddagalika. Gumiikiriza ibanga inene twakola emirimu mingi ino ng'omukyalo oyo azirawo okuva omwaka ogwo. Bano nga bakulembebwamu Bakaki Yunus Wandera ngono ni kansala akulembera aba Walukuba West A ekiwandiiko ekigoba ono bakiwere sipiika w'olukiiko luno n'okwota n'okukomenkereza eddindi ku nsonga de bakuba nti ono alemereirwa. Yekobaana n'abakakiiko bano abaireko abakaire wabaawo bamemba ku executive bebaawa disciplines ni mwene bamuwa obukaire abiri asobole okwongera abantu bale emyezi 3 abakakiiko akakaire ababayireku. Era ni sipiika ogema ekiwandiiko kino nkoba ebigambo bire bitono ng'akuba nti wakuba nga ategeeza olukiiko luno ebinava mu kiwandiiko ng'amaze okubona ISENTEBE. I have to go and read it and see what is the content, then I will come out with what will be transferred in the petition. Nkobye Bakansala okuva mu kizimbe ekitesebwamu buli muntu abeera ali kuwandanga wa muliro ng'akoba nti nakaire Namakula Zamzam asobola okuba nga baviira kubanga iwe nkulankulana eddemye mu Walukuba Masese division ekiri kwogerwa nga ku nti singa banabanga bakamwesibyeko n'ebintu ebitono ebyakolwa ku mulembe gwa badman eyali ISENTEBE w'eggoloza lino byonna biyinza okusanawo ku mukyalo nazira kyalikola. Maze kutulimbako abantu waffe ku mwalo ati bana musituleko manyumba yamwe eyo tukole location tulimeko bulungi tulebolingako tugabeko olimuta bena kifoyo na kifoye tilsa weno wamaze kulima first phase yoka kulebolingako bibere bulungi teriyo bamulonda zamu ekisima tatukangayo na afira abantu kumpi mukaga mu mazi ebyevuba yeno alisa weno ekyapa kyo kuvamo ajala be banange kikiri kutako abana wafe mu mazi wadinala kulumutere botuka ku makubo mu Walukuba bagamba mulaba batuvuma buvumi naye nga tetumanyi lwaki amakubo tegakolebwa lwaki ebintu ebimu amadwaliro gayingira mu bantu chairperson gwe twandibadde nga atukirira abakwata ku sente tukole ebintu takwata simu takola kale nti omuntu oida from nowhere ya becoming omukulembeze watandika okola ebintu ebya nonsense kati saada buti mumbere eri mu division wano nti abakulembeze otusinga bungi oba abakulembeze abasinga bungi bali mu bukulembeze nga tibali kibatekeerwa akola ki kibatekeerwa akola. Okuva wano tuwogeire ku n'abantu ba bulido betulowoozeza nga nti n'abayinza okuwagira Zamzam aye enkobe buli aviire nga yakubye nga bukube ng'akuba ni Bakansala balwaweera ono okumubingaganya. Nze nsemba Zamzam wabanga abere mu mberedo mu office taidamu ezira kyatukolera nga ife abantu otwamulonda kimugwanire aje. Saba government yeno bakisoboka twalonzemu omuntu owundi badman yalinga kunte tudda kuloba yali mu kutunga yedumbira ekifo ekyo omukyalo yali takigwana ekifo kisaana abantu bali nachu ngeri active ino nga omusadole yali kuko twatuka n'okunona stamp bakulagira lijjo wa Zamzam ojo tukayo owaka alikaidija wa iswa vice we. Kunkomerero twenzo okwogerako ku Namakula Zamzam oboli awana abaku nebyatukoba ku nsonga eno wazira tulemerwa akagainwe kinti mu yafesi abaira amaze ebbanga nga aziramu ate nga medindi ku dinamba d'esimu detwiditidiri bitangamu ekitulemesizo okumufuna. Ida mu office otyamo okulembera abantu abakulonda we batukijja kusoboka tuli kusaba tuti vaamu lekulira tufuna abantu abanaswaso okuyamba abantu wano Walukuba Masese division. Nze Samo MWESIGWA Baba TV Amakonde.